Gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo tyampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo n'embeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagana ne bannamawulire. Nina Charles Romshana Siraje Rubwama ayina gy'angambye gyawagamidde abalala bajja tusanga nga tutambula. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire wiiki eno. Amawulire Siraje bw'atali wano simanyi oba nnyinza okutuma Charles Romshana kubanga yeggulire ayina okubanga amanyirimu lyokka wiiki yonna. Naye nga mpuliriza wetwogerera Senyiga bano eriye ya muiso we China ne Senyiga w'ekika kya COVID-19 whatever that means wane ekyangua nti coronavirus atambula mu nsi ez'enjawulo. Ekisinga obukulu nti wane waffe Katonda abadde atukwatiddwa ekisa tannatuuka oba tetunnagambibwa oba byombi, naye gwe ebikusabibwa bitono, kola ebyo, ebikusingako by'otasobola kukola bireke. Naaba mu ngalo, tobeera togwa abantu mu kifuba banewaaba Romshana babuuziganya bagwangana mu bifuba balinga abakwata ebigu. Temugwangana mu bifuba obudde buno. Tonywegera bantu budde buno except when you love nakyo osobola kyavoidinga. Temunywegeragana obudde buno. Tokwata mu ngalo, babuuze nga tobakutte mu ngalo, tekigenda kutta butamukwata mu ngalo. Ne waffe mu ekereziya baatugamba nti kati bwe tumwagaliziganya emirembe mwewe kajjambo, tokwata mu ngalo. N'ebirala Ministry ya Health byene bagamba gye mukola mukakase nti muyina sanitizer akola. Bannayuganda bino temubicupula ku luno mutuleke. Temuddira bantu kubaguza sanitizer nga mubaguzizza sabbuuni mwereere oba nga mubaguzizza mazzi meereere. Omulundi ogusoose bannayuganda ebeeyo kye mukola nga mukyekolera mwenna. Mwaye nti sanitizer ono ye gwe tutunda gyali mutuufu. Bw'oba omukutunda ku counter nga naawe omubuusabuusa banno bagambe nti ekyo tokitwala kino. Kyali sibuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ab'emyoyo emirungi yonna gye muli. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Musiima nnyo nkyali mulamu, ne musiima mwenna gye muli abakyali abalamu olw'obulamu bwe muyina. Kulu Kibazo weebale ku corona virus. Actually ensonga gye manengenda okuteekako essira nti in Western Uganda kati waliyo acaricides, eddagala lyebakozesa okutta enkwa n'ebirala. Kati litandise olwokuba nti lifu ente zitandise okuma okuziba amaaso. Yes, so ebintu by'okucupula tuyinza okuba nga tweralikira corona ate balina batuleetera ebiragala nga bifu byonaaba mu ngalo ate ne bikola ki. So I agree with you. Government akatinza ate ensera nkiteeka government esala amagezi nnyo okulaba nti sanitizer ebeera mu population ne ebanga yeye entuufu. But the larger issue ari okusinga nnyo ku northern bypass. Jesus Christ, emoloka zivuga bubi, people are too reckless. Ndooza wakisa, but disaster yandabadde wali tu bali abantu bateekawo ebinankane bino omanya bazimba bateekawo ebibulooka ebyo n'alekawo leeni nga moloka bbiri ze zifiitingamu osinkanawo trailer singa oli abatakubaliridde oba olina okutomera ekinankane ekyo. Abekikwatako bannange mubeere ku northern bypass tutasobolamu. Ekyo ekitrailer kyali kitutte munywanyi wange ekisanga nga kifudde ekiro kipaakinze wakati tekiina triangle tekiina ki nga tekiina ttaala. Yagenda okusiba nga akiyingidde Katonda nazza bibi. Ekiri ku nsi Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire bannayuganda bazibu. Kisule Magala Katenda abuuza nti baani abalina sente za corona
mbwezenzige mwazimulyako walo polisi bwe yakutte nabadde enanga online nga walo gwe bakutte mu Eastern Uganda nga yatuna vaccine ya corona nga abantu abawamaze ne banywa vaccine so mukulu kisule enzige za yero zezine za corona aganti ezenzige mwazimulyako naye eza corona zo ziriwa naye nange muzeemu y'omu ku bandyako eza gavi kati angume kati yamanyi bwe bazirya Charles amawulire weekend ng'ogyeko coronavirus negwa amawulire ogalaba g'ogayitako ku street tumukunde bamukutte ekyo kimu ampuliriza Gasimbagadde ne bannamawulire katale gawana atusangira ng'ogyeko okukwata tumukunde ne tumukunde okulangirira nti agenda kwesimbawo weekend e Kampala do bayina okulonda speaker bamulonda wiki ewedde nawe tuli wamu olamu wala machozo tabaddewo agosima ampuliriza Gasimbagadde ne bannamawulire ne Charles but by the way more serious note kibazo newspaper eno 12 mu wine base jamayo nasonywa rafere 13 bwoba wagula amawulire 5 sigo mtwalo go mu kitundu omwezi emitwalo na mu 5 sebo mbani mawo nesebo Charles nzengabula buli lunaku kale kati kubanga omulimu gwenkola gwa kuwa abantu ebyo bayina bakugulira wano ku radio Simbo gasanzeeko n'amakade wegali gyotambala naye nze ngasanga ku bistolo bino bwe bagatimba ampuliriza ekyo nti tubadde twogera ku bulwadde bwa coronavirus kyebukoze ensi nti ensi across the world ebadde hit fe abagoberera ebyemizannyo wano ne MP bamugobye mu parliament oyo naye wakajanja fe abagoberera ebyemizannyo ensi ekimu ku byetunze ebisinga obunene mu nsi y'ebyemizannyo bagita Premier League, UEFA Champions League ne NBA mu America basketball bonna baawummuza baga nti why katugendeko mu leave ebimu ku ennaku zino mbadde nsoma ebitabo bya omwami bamuyita David Kilchunen oli awandiika The Involuntary Gorilla ne The Urban Gorilla kati alina ekitabo ekirala bagiyita The Blood Year, very beautiful book. Naye ayogera ku ba terrorist naga nti achievement gye basinga okufuna ennene si kusuula government ku making sure nti babajja mu mbeera yammwe ey'obulamu eya bulijjo ne baga nti Kampala tuvaayo saawa 9 ne tudda eka tetukyagenda mu ndongo tetukyagenda mu mipiira tetukyagenda mu shopping eno ba Romshana gye balaga tetukyagenda gula mpuuta kwa basawo na tutambula tukyagenda kati mwenna ebyo kasita terrorist abyachievinga na making sure nti bachalisa abakunganira mu sauna bagamba wange mu sauna muno mwe bayinzo tukubira katugendeeka nti ye aba achieving kuba aba reversing the lifestyle even the economy then the economic trends ngaziri hit ne corona chakolensi but by the way in the almighty God so it's that serious. We are very weak. Of course, ebimu kubyekoze mu nsi nja kutandikira wano Kampala Charles mubeere Kampala ne temumanyi hub ya kibuga kino gye kiri. Abavubuka abakola emirimu e Kampala bali wali wansi kibayitanga ekikuubo kati kyagaziwa kyasukkawo wawona Bugabo Road Kikuubo Ben Kiwanuka William awali ebyo bizimbe by'abasebalamu Yanga ani eyo yonna section eyo wabaham we wali heartbeat ne waromshana mwete mwafuna we wali heartbeat y'ekibuga kino ampuliriza abavubuka abali eyo babadde bafuna ebintu buli wiiki 2 from China yes. Batikula emisipi batikula empale batikula amasaati batikula socks engoye za buli kika banga nti abakyala mu Uganda be basinga okwambala era abasuubula engoye abakolera ddala ssente
be basuubula ez'abakyala n'obwana n'ez'abaana. Of course abaana abazadde babeera bakyali very excited, naye gwe twogerera ba running out of stocks. Stock wansi eyo teri. Kati kitegeeza abavubuka abaffe ababadde bambala essaati z'omutwalo bagenda kwambala saati kati kubanga zibaddeyo, eriyo ey'omutwalo, eriyo ey'akasanvu, eriyo ey'akanaana, eriyo ey'ebiri, eriyo ey'esatu, eriyo ey'etaano. Mwenna babeera ne renji yammwe wansi eri. Abamu ne bazijjayo ne bazambusa waggulu. Kakati supply yakwatiddwa mu bulago. Njagala kwogera ku micro wane ewaffe economy eyaffe ye respondinze etya. Wane ewaffe hardware yenna ng'ogyeko zino tayiro ze bakolera ennakasete ava China, gwe batuma Italy ava China, gwe batuma UK ava China. Waya z'amasannyalaze baga nti zino ze UK nenga China ye yakoze na brandingira ni bisaala y'okubakwata bwezibanga za UK zireete. Naye eyo nayo sector egenda kubeera hit kuba ebyali ku mmeri walinga eri China batandika okubeera hit byatuuka ne babiclearinga ne bijja mu katale mu ebiri. Kati bye tulina okwongerako tebirimu. Ye economy yaffe ennafunafu nga tetunayogera ku za nsi yonna. Eyo ye impact ya coronavirus katerega buza abantu. But that's again Museveni would say it's a good thing olwokuba nti economy gy'oyogera ku is a consumption economy, is not an exporting economy. So bw'oba okubye consumption economy igure ebyobweru ate oba otutaasiza. I want to see dollars mekaze to saving. Ojja okumanya nti we don't even have an economy. Tetuliwo. Mwasemte basabana banyabo n'obalije mtu saketano nebaza Katonda atukukumye okubanga tukyali balamu. Nsaasira abafiiriddwa ndaba wano omugagga Kakumba kama musaasira ensaasira ab'ennyumba ye nene Ssengange Mumbejja Jali ya Namalwe na Bbizi Mwogola mulwadde nsaba Mukama amusuuse. Njozaayo z'abalina bye baafunye badde ndaba nga munna Wakiso ndaba baganda bange baagudde mu bintu okutyakange kukka nti kasa mutafuula kibiina ekisinga obukadde mu Uganda KY. Ndabye mukulu Matiya Lwanga Bwanika, Ssentebe wa DP mukulu Edward Segona, Ssaabawandiisi Mwenyinaze Masaka Kabanda Muwanika. Ndowooza kati bakoze equilibrium eyinza okuteesa obutereevu n'abamu okuba Chuen Lai yali Ssaabaminisita wa China ebbanga ddene ku mulembe gwa Mao Zedong yaga nti amaanyi go mu nteeseganya ez'emirembe ku mmeeza nga wano gasinziira ku kyoba weekoze mu ddwaniro. Otherwise bwoba tolinawo kitundu ky'okutenga NRA bwe yali esazeeko Katonga bookero tebayinza kukutwala serious. Eyo nja kudda. Naye ngere ekigambo kya KY jo wano nagamba Mwanga Kibumi ntamuyingidde ebika yayumba. Mukulu Mwanga ndowooza banga nti yabadde afuba okulaba nti bakwatagana ne Mao nga nabiri tebinnaba yadde bo banne bamulabamu nga nti yagenda ewa Mao ayogerezeeyo obwa ssentebe kino ekyatwaliddwa Matiya Lwanga Bwanika. Sirowooza but simanyi kuba Mwanga ndudde okwogera naye nomanyi comment yo ku gundi ku corona nkomewo. Sebe ekintu kino kitutaddeko obunkenke bw'amaanyi era kyensanze mwogerako nti ebyenfuna bijja kukosebwa nnyo ate era ndowooza it seems a biological weapon. Nabadde ndaba minisita w'ensonga omwogezi wa minisita w'ensonga ez'ebweru ya China ng'agamba nti kyabika ab'amagye ga Amerika be baagenda ne bakasimba eri ne kavayo ne katambula. Naye nze ndowooza ffe wano bwe tugendera ku mateeka aga minisitule y'ebyobulamu n'amateeka g'abasawo oba oli awo tuyinza okusimatuka. Wali omukwano gwange munnamawulire munnauganda naye ng'abeera Bungereza yajja juzi nga tumutegekera programs ne muganda naye omanyi genda omale mu karantayini ennaku nnya era ekirungi yakikoze so zirina kubeera 14. Ekirungi gyali mu karantayini kubaaza akatandika era kyemanyi nakati awulira tusaba eryo ebbanga bwe linaggwa ng'ojjanga tukukyaza ki
ku programu ez'enjawulo bannayuganda bwe tunaagenderera bwe tunaagobera mu teekagetso ffe tetuli era nsanze kimu tetuli nnyo muwadiiko tetulina nnyo batuwadisiti basuuse ani n'abatono ababadde bajja nabo bamaze okwesala nze nsuubira tulina emikisa egisobola okusimatuka naye kusaidia ebyenfuna ekyo Katerega nakyo kyoyogedde ebimu ku byetunzi bye tubadde tutunda wano ebigoberera omanye emmwanyi zaakomawo okubeera ekimu ku byetunzi ebisinga obunene bye tutunda ye tourism era yeyeesaze nnyo ekyo kituufu abayita ku airport bw'oba obadde oyitako ku airport ogenda okulaba nga kati kiyumba kyataliimu abatuula mu nnyonyi mugenda okutuula eyajjulanga ng'otunula emabega ne maaso nga oyinza okuzambiramu omupiira ku ludda lw'ebyobulamu ku ludda lw'ebyenfuna oli mutuufu kali mbadde nkyatambuza ka ku ludda lwa byabulamu nti oba oli awo tusobola okugira kitusobola okusimatuka ku ludda lw'ebyenfuna obviously tuli affected kumpe buli kintu kiva China naye ng'ekibi bwe kitabulako kirungi oba oli awo tunaawona biba kimpe enkyekubiri China byebadde yiwa wano ebiri sub standard era ekirala kye nnalabye nina omukutu kwendi so naawe waliko naye n'ovaayo nali mbaga nti buli muntu abaako nekyakoppa ku munne nga baŋŋamba mbu bannayuganda tebalina kye baali bakoppye Rwanda twava ku kino kya endagamuntu ng'eri be baasooka ogituma erinnya eryo nga ffe tetunaba na national ID nga te mu vocabulary zaffe before tetwakiina ze ngambaga ntulabika twakikoppa eri abaganda ba wano baali bansi teri tekisokka fe abo tubakoppako ki sijja kwogera wano bye nalaba bye twali tukoppye eri naye nawaayo ekintu kimu nti emivumba ne bakiwakanya ng'ate ekyalo muvumba kiri Rwanda era engoye enkadde we zaatuukiranga ne ziryoka zijje newaffe naye oba oli awo n'embeera eno eyinza okutuwonya emivumba ne tulowooza ku alternative okusaako textile industries zaffe nga bwe twalirwe singa Uganda yekka naye at least nga East Africa naye gempulira mu bukuubo singa wabeerawo zi cases ne ziyingira wano eza corona akalulu bandekayimiriza anti mwe mwakolesiye mwagamba biseera ebyakabenje tusobola okuyimiriza ekintu naye tekirina kusukka myezi 6 kati okwongezaayo okulonda emyezi nga 6 negiba omwaka kikola kinga waaliwo wano abantu nga muganda wange Kakozo wekabula mu 2005 abaali baagala okulonda kwa 2006 kuleme kubeerawo kubeerawo mu 2011 ekinzi kitono nnyo bwe wabaawo nga waliwo emergency ng'etegeerekeka okwongezaayo emyezi 6 kitono nnyo saagala tukikoleremu na wolokoso mbadde ndaba wolokoso mungi empasabo era nzikiriza okujjukiza abenarem tuli mu kwewandiisa abapya n'abakadde kukoma ku Sande kujjako nga waliwo ekirangiriro ekyenjawulo buli muntu akozesa omukisa okwewandiisa kadi temujja zifunirawo mujja zifuna oluvannyuma ze bayita ndaga yero ate ewandiisiza tajja kwetaba mu kamyufu k'NRM okwesimbawo oba okulonda abakulembeze mu structure y'NRM okuva ku kyalo okutuuka ku ggwanga lyonna tukozesa omukisa guno okwewandiisa tuleme biteeka mu mugayaaliriro nga bwe birabisa awamu by the way kibazo what they call a mass party ng'eyina structures nga zowolezayo NRM teyandibadde nnyo ku bulango bannange oyogera kigambo buli kyalo ne kimanya if you are really mass party wano twongerezaako simbagane buli wamu gyetulisewo of course Katerega kyabadde akoonako batunulira ebyenfuna ku level y'ensi yonna kino kyekitegeeza nakyo nga tuvudde wano ewaffe awali localized abawano bayinza okuga nti tunaafuna omukisa okubitunda emitala ng'obiguzaani emitala kubanga gy'ogenda okubiguliza economy nazo ziri mu shutdown mode wiiki eno eggwako kati basajja abangereza bakwata gye bayita baseline interest rate central bank rate wano mwami tumusime mutebide ndooza yakatandika okukola central bank rate okugisetinga emyaka teginnawera 7 naye abasajja abangereza basaze yaabwe n'ebitundu 8 ku buli 100 nga kitegeeza nti central bank bw'eba ebadde erendingira ku bitundu 16 bakiridde mpaka ku bitundu 8 ebyabwe babisaze 7 ku buli 100 ne babisala ne bakirira abantu ne beekanga
reaction y'abawerako mu EU yasooka kandi bono obusajja obungereza buyina akajanja kati kye butukoze economically butukubye endobo Abamerica nabo ne barespondinga Federal Reserve Bank ya America nayo nesala yo nebayitako ekitundu kimu omu yasaze 8 omu yasaze 7 sijjukira ani ku bombi yasaze 8 ani yasaze 7 manyi mikwano janga bawuliriza online baja kino ne kitegeeza nti munsi olwokuba nti global financial economy eri open Katerega abadde agenda okwewola Germany adduka emisinde naga nti ziri ludda weze beyi entono tiziri Bungereza nti oba ziri America n'agenda eyo mu byenfuna ebyamangu in the macroeconomic terms ne financial mechanics abantu babadde balowooza nti Bungereza ne America zigenda kufunamu naye bagenza okutuuka mu reality y'ensi nga ensi economies zishatinga down omulundi ogusoose mbadde ngamba Charles wano NBA yashatinze down aba entertainment abagundi eyo national basketball abagundi nabo bashatinze down aba Disney tekibanga ku tebagalawo Disney yagaddewe China nagalawo mu America ndoza n'ebitundu by'ebirala Italy the economy is absent now yagenze linga ye Greece emyaka nga mukaaga emabega kati China akatale kensi President wa China so Romushana bamugambye ono we nare government singa Coca-Cola eri munsi yonna tekyakuba bulamu tumwenkana Coca-Cola oyina okwongereza erewo gye mutuuseeko tusinga Coca-Cola President wa China mu response eri kino ekibakuba economically yagenze juzi yabade Wuhan virus je yatandikira era Wuhan batandika okweganya mulamu naganti why wakiri public transport ekole enseera bikenge ekolachi ekola because the economy is shutting down. But you see China yali ina capacity ezimbe dwaliro instant neteekamu abalwadde kati waddo ngamba wano nti bwokwata kino ekiradde oba olina okugenda mu ICU intensive care unit wano mu Kampala tulina mmeka do we even have more than 4 or 4 5 naye buli municipality ne district yandibadde erina but you see how many even if it had nebo bange ebadde ina ngebe ina mmeka but awo ensi economically we bagituusiza bagifukamiza aba airlines across the world nalabye ne Emirates wane wafe yatulangiridde tekyajja ejja kugira ewummulamu flights biri mu wiki ze yayimiriza ndoze endala nezisigala obeza sigadde ozemmeka nze abeera ku kimeeza ayambako abantu ababooking okutambula rates nazo zasse Katerega gy'abadde atambulira $8 baga nti bw'oleeta ebina tujja kutwala naye nga zo binaziina anti kati gy'olaga yo bakwagala gy'olaga baga nti mugire nga mubeere wamwe naffe tubeere ewaffe so the global economy okufaanana financial recession eyasembayo eya America yaliwo mwaka ki Katerega eyasembayo eyasembyeyo Obama yagisangawo so that was during the time of Bush teyabadde mbi kwenkana kino kubanga abantu abasinga baazuukuka laga nti eno economic warfare against China bwe yashatinze down ninsawolana zashatinze down China yabadde supply ebimu ku bijjo tukuba ennyo nti n'eddagala eryetwetaaga ery'ebbeeyi entono alikola China na India yes kuba China akolera mu feke eringi ebyo gobimanyi naye China ne India be bakozi b'eddagala ery'ebbeeyi entono kakati kitegeeza nti ffe abayinike bwe kinaatukuba ate ne gye tulina okujja eddagala nalyo terivaayo awo tagali so the global economy is hit but smaller economies will suffer more kucheddagala guno mukisaba Dr. Nambata gwe bakola okuimprovingira ddala eddagala lyaffe ery'ekinnansi lisobolera ddala okukola obulungi kuba ndowooza n'eri abantu lye tukozesa nali ewaabwe litandika oba era lya kinnansi n'eddala ery'Abachina ampuliriza gasimbagane naye sebo obadde oyogera ku ekyo ekyeddagala nalabye omukyala nabadde ku TVM ono ow'ekaliisizo eyafudde nga abasawo basabye $16,000 nga tagine ne mu kuziika
abooluganda abako n'emikwano ne baleeta buli kimu bannange tufengako ku balwadde tuleme okujjumbira nga yadde nakiri nkikondeminga ekyabasawo naye n'ekyaffe ba relatives Kategawe mba ndwadde nkulu kibazo deta akatunda nga bukyali okusinga okugira ki nze kale siri wasanga Kateregga okonye ku kintu bwobeera nga weewaddeyo ka break mu media ng'oli off the line oyina byolaba ne bikusesa ebimu n'oseka ebimu n'ogira ennaku zino ku lw'omukago oluwedde nali Kagadi Kagadi nengenda tuba tugenda nendaba eddwaliro ly'e Kagadi nenkomawo nendaba ery'Amubende actually abaayo baliyita ddwaliro lya Bote but week eno mbadde ndaba munywanyi wa Lwomushana Andrew Mwenda ne Bebe Cool kabatambula mu ddwaliro bakuba ebifaananyi nti kino ekyuma kino kyekikira wano babadde mu bagiyita Matano ne Neonatal Hospital wane Mulago ne bagiraga abantu nti eno makula nenga nti weewaawo nali wano ku lunaku lw'abakyala nenga nti intervention esinga obukulu ku bakyala is ku making sure nti amalwaliro ago gali right gonna katale gobadde oyogera ku mukyala eyafiiridde Kaliisizo eddwaliro lyali lya government lya private lya government lya Kaliisizo lya government lya Kaliisizo lwaki bali bamusaba okusasula abasawo tobamanyi bali bamusabanga basawo kuba wanguzi oba contribution ku ddwaliro kubanga tulinayo neze tusaba Kaliisizo is a district hospital kati nze afunye omukisa nti buli lwentambula ennaku zino ku luguudo nakikolanga sijja guyita muze teguba mulungi nga nkola yange nti buli lwentuuka awali eddwaliro lya district nyimirirawo nenkyalawo nembuuza nenvaawo ne information yange nentambula nengenda olumu siina wengikozesa walala eyekiryandongo of course nagibabuulira nti otuuka mu theatre nga baayina theatre tebakyayina bwe tuba tukola interventions kuba nalabye mu media mukwano gwange Mwenda ne Bebe Cool nga bakulaga government waneekola amalwaliro gafaanana bwe gati Kateregga wali okyaddeko mu Mulago mu Neonatal ne Matano Hospital y'empya bw'ogyembulira okukyako ab'Emulago mbeebaza ab'amaaso natteyo maama wange ne bamuoperatinga bulungi liserumu lyadde terikyalaba nga liliko n'ensenge kati liraba era alikawere kati nja kubuulira nti wane ewaffe tewaliwo ddwaliro ddungi kwenkana eryo ery'Emulago lye bayita ery'abakyala makula without a doubt ono Lwomushana namugamba nga bampise tugende tulirambule wano ne bawagamira bakakande ne bagamba tujja kujulula nenze nalirambula naye zino ze signs zenalaba eddwaliro mu buyonjo terisangika na parkinga oyina parking wo parkinga no parkinga emmotoka tofunamu mutima kukuceekeera nti bajja gibbako side mirror nezange ne bozibba nazo tezirina gye zitunda ate bakyasabaza parking babagamba kati bw'otuuka munda n'osanga reception makula but it's expensive awo we nayimirira n'enfuuwa oluwa eko nagiwulira ku flondoza oba ya musanvu esembayo waggulu nembuuza lwaki ng'abantu tebalimu temuli bantu very expensive kati bwe nagenda okutunulira lift nungi tulisemu ssente libeere subsidized kati bwe tugenda okukebera emiwendo egiri standard nga tekuliiko gy'aba consultant egiri standard just egy'omuntu asembayo wansi not VIP not special Kateregga okusulayo munda omukyala okusulayo asasula emitwalo 8 buli kiro tegiwulikika nga mingi eyo gye bayita olukale lwabwe yamwavu lwe lukale prosidi esinga okubeera ey'ebbeeyi entono ya $2.5 million zosasula
oba kuzaala oba ye procedure esinga okubeera ey'ebbeeyi entono kukwatako just okukolako kulinga kukwatako nti ozadde okoze otya nti ekyebbeeyi esingayo okubeera entono kya bukadde 2.5 nze nentunula ebwayise nentunula kati nze nabaddeyo kugana nsigenda mulago natuteyo omwana to check the ranks nsaba abazadde abalina abaana nga balina ebizibu by'ekifuba waliyo bagiyita Lung Institute nungi nnyo waliwo tests ze bakola omwana nga balaba they are able to gauge omwana ayingiza oxygen yenkana ki. It's a very good test eri ku 6,000 naye sebo consultation 5,000 so ye 11,000 eyo ye side y'omunaku kati bwogenda okutambula ebirala kweze 2.5 tekuliiko za kafulu agenda kola procedure kafulu bamuchaginga njawulo eddagala bali chaginga njawulo n'ebirala bw'otandika okwambuka mu gye bayita VIP esembayo waggulu ya $10 okusula Sheraton Africana obira osuze mu Africana ogenda okugatta ssente oli zaakozesezza nga abantu bajja ddira bako kati oli yambuza n'eri eddwaliro mbadde ngamba muwi wa musolo ye yalizimba katerega ono yayinza obbimanya obulungi masipate yawe kati mugende mwewandiise bwe twazimba nga Uganda ate lyafuuka ddi eryaba private lyafuuka ddi okuvuganya nakasero naye ekike nalaye buli mwaka liwaayo abakyala wiiki nakati lyabawadde ey'obwereere naye ndowooza ekyandyetaagisizza kati abakyala abagala okuzaala batayinayo kuzaalira mu wiiki saavisi eyo tuzisabisidayizinge abantu ba bulijjo babe nga balikozesa otherwise lijja kuba litumenyera bwereere. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire nkomawo gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nganti yewayi gwayita ku malwaliro n'olambula eriye Kasana Luweero walituukako olwo oluguudo nduyitako nnyo nja kukyama naye ekizibu nti kati obalabudde. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Katerega tumukunde gutwogerera musibe nomanyi nali wano nenjogera nebayo baganda bange abanyiigira nenga nti tumukunde bamusiba njawulo kyekyo kyennyini ye bwe gwatuuka guli ne Kayihura naye bwe bamusibye ejuzi Kayihura bamutuuzaako wali emakindye ng'emakindye n'ennyumba mwe bagenda musibira bagiddaabiriza tebabasiba nga Besigye tebabateeka Naggalama ne babajjayo ne babatwala eruzira bano bajjeno oli yali kama by the way Kibazo that is the amakomera galina okubeera neat. It's not supposed to be because gwe sala erinta amakomera gabeere babino you are presumed innocent until proved guilty. Era sebo twalwawo okumanya nti eddwaliro lya Mubaraka gye yali asibirwa nti fenga tulowooza nti komera stroke ddwaliro naye nga liri ku level nga ya Sheraton Kampala Hotel. Naye kano tayinza kwenkana bajjeno ndowooza kwamanyi ojjeno omulala ye taddamu ebyo yakwegayirira ng'ono ndi bamukole ku house arrest baatereeze ne Moses Ali bwe baamusiba Tamale yaŋŋamba Saalio nti yatuuka ku Moses Ali mu lubiri nga tayambadde essaati nti najjukira Moses Ali gwe yalaba mu 85 yajja n'ennyonyi 2 ku kisaawe Entebbe ne babeera wali mu Lake Vic bakyakiyita Lake Vic nti gootereza wano zikyusa amanyi n'aga nti naye Moses Ali oluvannyuma teyava ebimu ku byali akaayanyira mu budde obwo kubajja eno omujjuvu kati yakifuna dda mumyuka wa Ssaabaminisita for life. Ebyabalwanyi ebyo bizibu naye of course bw'oyogera ku Moses Ali nkyajjukira Moses Ali nga yali omara atubo tinyefunza be yakuba embooko n'asutamya n'abambula amasaati n'ababuusanga ebikere frog jumping yali Daniel Omara Atubo nani omulala Omara Atubo yagenda okuva eyo nga minisita omujjuvu
olwo tebamusaba nga minisita omubeezi ow'ebyokwerinda oba ow'ensonga ez'ebweru yagenda okuva eyo nga minisita omujjuvu ow'ebyettaka ebyabalwanya atubo yali ne ba Museveni e Tanzania Katerega nkulabye ku mikutu egiwerako kutumukunde of course kyemmanyi nti Katerega abadde agezaako nnyo okusiiga ekifaananyi nti ono tumukunde mwana wa munju n'ebigenderako but wetwogerera like him hate him bamukutte state yamukutte nemutereka gye muterese they are now doing a second search or third basachinze bagenda muvunana bagambye bagenda muvunana kulya mu nsirukwe bibiri ye but also the political terrain eno mu byobufuzi byennyini bigenda kutegeeza ki nze ku lwange ekya General Tumukunde nkiraba ngera bwe kibadde kisubirwa akazannyo katambulira ddala nga bw'okasuubira kigatto wange yange nti bakkaanyiza nti ajja kusibirwa wuwe waka bino bwe binaggwa bino era bw'onaamulaba ng'alabiseeko mu kkooti ojja kulaba nga taziddwa makindye oba nga tatwaliddwa luzira nga ziddwa mu maka ge Kololo oba awantu awalala wonna so ekikireetamu nze ate kyesikkaanya nakyo abamu ku balowooza nti bubaddi mwami Tumukunde bwazanya ne guwandiise musanji we nti okuwuddiisa ab'oludda oluvuganya nga babbobi oba babisi nze ndowooza nti sikazannyo bwe kati okujja era nze mbadde neewuunya kuba Tumukunde gwe nalaba ku TVM n'ayita eggwanga ery'omuliraano lijjeko gavumenti ekyo wane bwe nasooka okuwulira eyakikola yaliyo eri Museveni mu kinaana yakuba olukiiko ku City Square n'agamba nti obululu bwe bubbibwa ngenda mu nsiko lwakuba Uganda lyalitwala erya Tanzania kwolwo Museveni yali akwatibwa n'akyogera wonna for information bagenda kumukwata Obote n'agaana sisobola kukwata my opponent ekyo sikimanyi ko Obote yali president wa Uganda yali mbuyinza yali muwanga nga Museveni yamumyuka. But the Museveni was effectively the vice president. Museveni nemuwanga bebali Obote was the candidate. Ani yali na nyino wito jo. It was Obote. Kitegeza nti Museveni nemuwanga bebabba. The one who pleaded was Obote. Chenjagala okujja ngambye Nyerere. Katerega Uganda lyalitwalira Tanzania nawo okwatira ku Museveni. Nyerere agamba tamutabani wange. Lindako omanyinze analysis yange njikolako ne ku ludda olw'omupiira luli olulala. Akalulu k'ekinana kabbibwa. Chairman wa military commission yali muwanga. Vice chairman yali Museveni. Ndowooza wali kyasiza ku mukulu Kagonyera. Yagamba nti si Kagonyera. Ono omusajja wa UPC Yona Kanyomozi. Yona Kanyomozi yali muyambi wa mumyuka wa ssentebe w'akakiiko k'ebyamagye Museveni. Nga baagabana nga yo obuvunaanyizibwa bamuwa bwa byanfuna yali ebyo economic monitoring biki kati ebyobufuzi n'ebyamagye nga byamwenaani Paulo Muwanga kyovola nga akalulu bwe kaggwa Muwanga malayo anabadengeza kunti Museveni ebyo yayogera yali alina okukwatibwa yali ali mu nsiruko yali akuma bantu muliro yatambula eggwanga lyonna nga akuma mu bantu omuliro timweteeketeeke tugenda mu nsiko era ndowooza ekyamwetabya mu kalulu ako ku inciting abantu kugenda muki naye olw'okuba Uganda sovereignty yayo mu budde obwo yalina obuzibu nga tasobola kukwatwako era bwe yamala n'akwata section of the army n'alumba Kabamba ebyaddirira byonna tubigira ki tubimanyi teri muntu ayinza kukkiriza nsobi eyo kuddamu mu ggwanga lino n'osinziira ku mukutu n'ogenda n'oyita eggwanga bulijjo ly'ogamba gwe kennyini tiryagala okukutemula nti bakuli bubi ate n'ogamba nti oyagala lijje likuyambe lijje kugamba okukulya mu nsirukwe kwennyini era nze bwe nalaba tebamukwatiddeewo okuva olwo kubanga abakuba balala yandigenza okufuluma getisi zaaki za studios nga bamulinze neŋŋamba ensene erimu abaana n'ebyana nga binzijukiza ebya Kayihura ne Kitatta ye Kayihura n'ayita mbeera eri gye tugambye ye Kitatta n'akagira kinakafiramu ate nga Kitatta yabanga akolera Kayihura so ze kino mbadde nkisuubira
era nsuubira nti ku lw'obulungi bwakyo ekyetagisa kugoberera mateeka semateeka bano barumishana be babikola saawa 48 tezisaanidde kusukkibwa omuntu ng'oyo nga tatwaliddwa mu kooti oba akkirizibwa okweyimirira oba takkirizibwa kweyimirirwa ebyo birala yadde kigatto wange yange nti bakkaanyiza nga famire nti agenda kusibirwa waka mu makaage kakase kasita ebyo nabyo nembyewuunya ebyo nabyo butiitizi nti ono yeyeegayiridde nti bansibire ewaka oba mwana wa oluzungu mwana wa bbulu mwana buki owekyejo mwana wa kyejo nti yagira ki bamunyenyanyenyamu bunyenyanyenyi ekyo kisigala nga naye nga kyemmanyi ku mukulu oyo nze nasooka okumumanya ku mbeera ezo mu 21 yayina omuyambi we baali bamuyita Kibirige nga tuli mu kalulu Besigye kazisooka okwetabamu kati Kibirige yali ayogeramu n'abayizi ab'Emakerere University Kibirige ndowooza wali mu ggwanga wa n'abaga nti ono muzeeyi ojjukira kekaale akalulu ka M7 akasembayo tumunoonyeza kino ekisanja ekisemba ekiddako nange afanda akigira ki akyagala ako no se batudde wano bwe baali abanywanyi ne afande gwe yayogerako yo mukalulu ka 21 then tuba mu 2 awo ne mukwano gwange Tamale nga balina gye basinkana eyo n'abalala nga taski ya Tamale ng'eryemu nakimujjukiza naga ntakiinaako obuzibu kukyogera taski ya Tamale ng'eryemu ku preparing up era bw'oba ogendera mukulu kibazo mu buddo nagamba Henry tumukunde wali omukulu wabadde ng'alaba amazzi nga mu baafu afuna information oyo nabireko mazzi g'omukalaya tumukulu abadde mu rutoki mu bitoke ng'anaaba amazzi gakaya nagamba ngenda kukyusa constitution eno ngenda kukomawo yenna ananyimirira mu maaso ngenda kumuteeka ku speed kati nengamba tumukunde twandire si omusajja ne tubawo nagamba tasobola kukyusa constitution nemwabo waliwo enkiwulidde mu nkuubo yabadde anaaba amazzi ga mukalaya naye sigambe twabaddemu ekyoja birala nagamba tekisoboka tumukunde teyalugwamu kumusiba because he never believed the guy was coming back. Mwenna abakalimu muli ku ttale mukulu mirundi mwenna abakabba tuli eno nammwe mwogera naffe rudi kyakati mukulu mirundi tasike abangeji ng'atugamba ogenti kuluno nno kano ye yanyenyeza naye waliyo general ajja naye nga tayatula general preparing abantu bamanye nti eriyo general agenda okujja ebisigadde byonna tubimanyi naye nze ngamba ekintu kimu era nawe nali neerwa omushana ono nakati wano nkiddamu tuyina ekyokulabirako ekyokumpi mulimu ku mawanga gaffe wano ag'omuliraano baliyita Burundi Burundi babeera ne bapulezidenti 3 nga bava ku kyalo kimu bwe bajjako omwami oli kyali zindizeye yawaŋŋagukira na wano ne tumulyamu olukwe ne tumuzaayo Burundi Micombero n'amutta ndowooza omwaka gwali 72 Micombero n'akalakata okuva mu 6 okutuusa mu 7 munneewe ow'okukyalo John Baptist Bagaza n'amuggyako 7 Micombero yawaŋŋagukira wa Siad Barre Somalia gye yafiira Bagaza najja ndowooza yatuusa mu 87 oba 88 John Pierre Biola mu mulalo w'okukyalo n'amuggyako Bagaza yasooka kusula nobeeranga Kibuye yasooka kusula wali waffe mu kalenda kati bagiyita kalenda hotel yalebanga kalenda rest house ne bamukyusa ne bamutwala mu Crusade Crane Jinja naye kyekyadirira abantu benywa abantu b'okukyalo bano abava ku kyalo waliwo ebyalo ebitugatta ne Muwango ne waffe Ŋŋando Muwango w'Eŋŋando n'avaako Katereggo w'Eŋŋando n'ajja Kibazo w'Eŋŋando bonga be bagira ki be bakolera okwo ekyaddirira ke kalulu kaliko jjukira ndoze kaali ka 93 ne balimba Buyoya nga n'emmotoka ye tebeera mu muliro ne bamukakasa nti bagenda muwa akalulu ne bakamumma kati abana abaali bamanyiira okubeera mu buyinza ate nga tebasobola kugumira bali oba oli awo nabali tebahandulinga bulungi transition kubanga abantu bemujjako mu ino bawa soft learning ekyaddirira kyali kinyoola nkoto
kumpi ng'ekyerwanda lwakuba ekyeburundi ndowooza media teyakitwala ki attention teyali y'amaanyi era kyekimu ne Misiri Jeno Najib najja mu 52 revolution agikoze ne NASA agikoze ne Sadat agikoze ne Mubarak mu 58 Najib ne bamugamba agwoli rutwa okaddiye NASA yakulembera mu olukwe n'akwata mu 7 n'afa munne yali amumyuka yafa mutima naye okuva olutalo olwenkaga mu 7 Israeli lwe yabawangula lwali lwamuyisa bubi Anwar Sadat n'akwata ate jjukira bano abalala beemulugunyanga nti Sadat ne Mubarak nti si be bagezi mu bahistoric abo nti abaali basinga okuba saagala kukozesa kale abatali bagezi lwabwe nakozesa ebirala nyinza okuba ngaavumu nti abantu bwe baba balonda abantu ababa baddirira ababagiraki tebaleeta abo abaki baleeta wakibogwebogwe kati mu ngeri era president vice president oleeta bwatyo kakati Sadat bwakola endagaano ne Israeli eyatonotabalanga ku mulwango erabika nga teyalimbi kubanga baali balwanya entale mabiganga Israeli erabise nti erina big brother oli agigiraki you better make a peace with it ne bamutemula mu 8 olwekyo Mubaraka n'akwata ate nno baali kale babangawo n'omumyuka wa president Mubaraka ye yaganda n'okulonda omumyuka wa president olumu abamawulire bambuza ise ogwo atalina mumyuka n'agamba bwe baleeta Sadat mwagamba baleese Musiru Sadat bwe yaleeta nze mwaga naleeta Musiru sinnafunayo Musiru wannenkana wakuwa bwaki aleeta omumyuka wano nga babatwala kalinnya Abamisiri baali tebayinza kugumiikiriza abantu beebamu ne babafuga okuva 52 ne batuusa juzi mu 2011 Arab Spring we yagiraki so ekye tuyiga mu bintu ebyo olumu bwe tubyogera mu Mosi ndi kubali abakola revolution ya 52 eyavaako Arab Spring yaleeta Murusi baali beebamu bagerageranya ku bantu abalumba Kabamba nga 6 February omu n'atwalayo emyaka nga 3 n'omulala gyatwalayo emirala 2 oba 3 ekiringa ekyo kimbadde ngezaako okugamba so era ntera obutakanya ne muganda wange lw'omushana nti population teyinza kugumiikiriza bwetyo esobola kigumiikiriza wakiri nga kiri generational nti ate kaakati abazze bato si bali naye bali bennyini abaali eruweero nga bava ku kyalo kyekimu nga kumpi emyaka gyegimu omuba abawamulala wali obadde onnyonnyodde bulungi naye ogenza okuweta ekkoona nogaa omugaati nguli nnyammi ate kitya ndekera opiniyoni yange sigiwakanyiza ndekera opiniyoni yange wakiri generation ekyo kiyinza okugamba muti oba oliawo naye abantu beebamu bennyini Najib Gamal Abdel Nasser Anwar Sadat Hassan Mubarak bwe bakola revolution ya 52 abantu tebasobola kigumiikiriza all the time group ye kabamba yonna wayina okubaawo ku njawulo era ekyo nze nsuubira nti ate ku president Museveni wasikowalingira kwa olwokuba emyaka egijje miwanvu buli tendency egamba katugumiikirize nga bwe tweteekateeka tebasobola kukkirizaayo Museveni mulala ali fresh abeekabamba okujjako nga oba oliawo nga kiri generation oba oliawo ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si ya radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza Charles Lwomushana omanyi bwe nalaba kutale kwembadde banagenza okulaba nga ndandi tumukunde bamukutte nembuuza munywanyi wange gwe omuwe Kampala konze Charles bamukutte Lwomushana alabika eno tannabeerayo eriyo omusajja wange omulala weewamweyo bayitayo Buyanja nembuuza gundi naye bamututte katulabe oyo alabika ayinza okuba abaddemu mu kiyumba ne baga nti naye omukulu bamututte yekka babadde nabo tebabakutte
Charles kati wano twogera na Jibuliru mweze ensonga one ekisooka nkyali parara lwakuba simanyi oli Jibuliru ku saidi y'abano be bakutte oba oli Jibuliru kwene batunda ekizibu kiri ntwafiirwa tewabaddewo topic eno twagiyita mululi nze nembalaga tambula ebigere mu maaso walivaawo events zakyuse mbuuza gwe because you are the same person atele the same sebeno gasimbagane si kibazo kati gasimbagane wabanga ekintu yakimala nga mukwano gwo nkugamba kino twakola ki twakimala but kangende kukyaka terega one ndi paralyzed because katerega agambi atera ku raising atera kuleta ensonga eno ngebiseera ebingi tuli wamu kumpewe ezomu ate siye yeka nchukula ne wa Mike Mukula nawulira ne Nadduli okukyala Mike Mukula ne katerega bagamba President Museveni ava mu Western Uganda, therefore President anajja Western Uganda tavayo. Western Uganda is disqualified. In other words, Chiringa agamba, you are inciting other regions against another region. That's dangerous politics. Honestly. There was a sigambe cha Western. Kuba Western nene. Ya anto oansalinga change. Nabadenso bolo gamba nti Western. Katerega yaga abagende kabamba. Abagende kabamba. Bogandi abagende kabamba. Sina gamba Western. You see ono nanka nono Lutamaguzi. Because twaliko wamu. Ye code yawe chalo chimu. Chalo chimu is a code ya region. Nkugambe akugambe wetubeera kozi mbeera naye nge mandwe muli kate mandwe muli kondala ate walowo ne mandwe ndale oli original bwejja natandika okukayo moloka je bamubbako kati kuyiswa abaka moloka je bamubbako ene deep state nge mulide ko molotemya akataka nga eje amubbako katakaterega ene mwene akabano kusinga tumukundi. So, and that is the convergence area between Wakaterega ne Tumukune. Walowe bagatta. Bona bakabalumu. You see, tusabe nnyo nti nchate basiba muwanga kivumbi nga bamusibira mu nyumba alone ekeuwe. No mu nyumba emuyeka nga ali muyeka. Ne baga ate mbadde mugamba Tumukune tumuwa privileges katikatuweko n'abalala. Because ekintu ekibi nnyo kyakolwanga ba Russia Moscow n'akaneno USSR okukusiba wekka mu room ogenda okuvaamu after 1 year ng'olizonto. You really corrupt it's a system y'aba communist eri deadly. So oli okumusibira mu kizimbe yekka is not a privilege. Actually we destroying bobanga tole resilient ovaamu ng'olizonto. Yes, but mubera ko time ne mukuba omupiira there is some bit of control but at least obera never know. But okuteeka museeru weka is a sort of punishment. Actually ruzira boba ntwalo so bijo okoze toli manageable. Bakuwa room yokka iyo ne bakwa isolating as another further punishment. Kati ekiro kipopagana kyekisiru kyemuleta toli bamuteeka mu nyumba yeka because oli gobajja mu parliament tokimanyi nti mukole bamuforcing okuresign akuva mu parliament noja n'ogamba mwanga kivumbi you resign under gunpoint na resigning ebarana agitwala sekana ngamba I'm under duress kakale sekana nakkiriza nagamba yes I have accepted your resignation not force that one wouldn't be done by Kadaga. No umuntu ayita mu mbeere yo ayino gamba nkataba mu de privilege. But of course there are also other issues. Nti ono asset wo mu bya security atejo omutwala jo osibidde other be atwala yo ruli. What kind of exchange are you going to have? Information here is secure. But anyway, eyo tuveyo tebigasa Tumukunde kanduho onakulira CMI bwagenda ku radio leero nagamba government ye Rwanda jango tuyambeko we bituuse nedda twetaaga mu njuka kan Kagame respond
because import yeteeka eriwa gwe kibazo boyimira on ku street no Jesus is Lord naye kigambo ne kikuba muno gamba naye golwane byawano tobiraba ku lwaki toyingirawo Tanzania yayingirawo. Does that law pick you? Yeah, iteeka li kupikinga bw'obanga oyina capacity ereeta liri eggwanga kujja ne lirumba. And you see, that's why you have the No, that's why you have the DPP. Or in a DPP, could have an impact. What is the effect of your statement? You get so now to the other day. You're cheating. Please, the other I have in the. Despite the question. Because Museveni is a beneficiary of that. Practically, yes, they are in Tanzania. You're in Tanzania. So why don't you go and pick him? Go and your government take Khalifa. Isn't he your head of state? Number 1, 1979, exonerating. Until Bo Gambia. Legal not say a soccer, in fact, nearly 86 years later, Mumbuinza. A gan Terimun Twalivunani Wamusango. Nti yali kuludda ki oba kuludda ki okuva October lumu 1978 okutuusa 25 January 1986. Tojimanyire go notice number 1 they absorbing. But you see to ina capacity ya absorbing yourself of criminal liability. Nze kibazo natamuwanga kivumbi naye kati kuva lero abo benatawo musango tekujja kunkwata no. Revolution is on number zikola. Genda maso. So what is the effect of that law? Now webanga kyebamukwatidde statement eyo, right? Why are you doing the search? Ikatika to searching kunoonya ki? Ayinza okuba inamu ebirala. And then ogera bogezi. Banonya moderator. Ate gwo obuuze businga tobuuza. Otubuuza ate tuyagala tukuddemu. Banonya bakuddemu. Obuuza ate tuyagala kuddibwamu. No, mwanga kivumbi walo kye bayita rhetoric question. And mulimo weakness y'abakibazo kandi musomesa abantu. Rhetoric question ebatisa ba answers. No, kati ndozo kitegede tujja kukiddamu. So bwebanga kyebamukwatidde nti statement gye yakola mukulu wana jangu tuyambe, then the evidence lero bojina the radio interception, right? So within why did you do the search? Oba okola search nga waliwo problem mundala. And I agree with you, government maybe waliwo n'ebirala byakola ki n'ebirala byebanoonya. Then tubuulire why kulwacho tubuulira Tumukunde as a presidential, an aspiring presidential candidate is now a property y'abantu. Because nze nekibazo nemwanga kivumbi tuli entitled okufuna opinions ze. We need as many as possible to relate tufune ki opinions zaabwe tukole informed decision. Tulonemu. It's our right. Sugamanta abatu yamba bwatuwa opinion ye. Chobaya mu America. Ne one by the way eteeka lyabo mu America. Lijawo president. The president is impeached. Is impeachable. It's an impeachable offense. Okubanti o kozesa office yo okulwanyisa akuvuganya. I think it's Nixon. Yeah. But Trump was impeached, but Nixon no kulekula yalekulira. Because yakozesa state, yakozesa office ye okugenda okulwanyisa oli amuvuganya. Nafe bano twakola constitution tugamba osobola you can derogate on rights. Bobo yagala kugamba kati yola bipoma some of the rights oyinza okuzigana. Naye bobo zigana toyina kulabika nto kikola for political persecution. Political persecution.